ensala y'omulamuzi Emmanuel Baguma ku musango Judith Nabakooba gwe yawabanga awakanya obuwanguzi bwa Joyce Baagala ku kifo ky'omubaka omukyala owa Mityana ejjidde ku emailo. Omulamuzi akkiriziganyiza n'obujulizi Nabakooba bwe yawa Kkooti ng'alaga nga Baagala bwe yagulirira abalonzi mu kulonda okwaliwo. Wano nno asinzidde n'asazaamu obuwanguzi bwa Baagala era n'alagira okulonda kuddibwemu mu kifo kino. Ensala ya Kkooti esanyudde Nabakooba nga yakwata kyakubiri mu kalulu akaaliwo era n'ategeeza nga bwe yeetegese okwezza ekifo kino. Mukimanyi bulungi natandika olugendo luno nga maze okwetegereza ebyaliwo mu kulonda. Obuvuyo obwakolebwa, obubbi obwakolebwa, okutiisatiisa abantu okwakolebwa, nenga nti nedda. Ye Joyce Baagala asinzidde ku kitebe ky'ekibiina kya Nuupu Mityana n'ategeeza nga naye bw'ali omwetegefu okudda mu kalulu yadde nga bannamateeka be bandyagadde ajulire. Neesiga abantu bonna bankubidde amasimu bagamba nti ono tumwesobolera. Abantu bonna bagambye nti tumukube hands down. N'olwekyo obanga tumwesobolera kitegeeza buli nteekateeka yonna gye tuyina tujja kusobola omuwangula. In fact, tetwagala kubiisa balonzi baffe. Tetumanyi bakandeesi kibalowoozaako naye twandyagadde butereevu tugende bugenzi mu kalulu. Twagala okutegeeza bana Mityana nti tuli ready. Tumanyi mmwe bakama baffe, tumanyi mmwe eddoboozi lyaffe era amaanyi gaffe gali mu mmwe. Ne bagamba nti akalulu twakalwaniramu gyaliwo eryo. Omubaka wa munisipaali y'Emityana Francis Zaake alabiddwako mu katale akamu Mityana ng'ategeeza abantu ebivudde mu Kkooti era n'abasaba boogeze eddoboozi limu ng'akalulu kaddiddwamu. Naye mmanyi abantu b'Emityana we muli. Omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'Abannayuganda abawangaalira e Bunaayira nga ye Florence Kiremerwa era nga naye munnamityana naye ategeezezza nga bw'agenda okwesimbawo ku kifo kino mu kalulu akagenda okuddibwamu okuwonya bannamityana okukandaalirira okufuna empeereza. Nze ndi wiiringi ng'omwana enzaala y'Emityana okuddayo neesimbewo ku guno omulundi neesimbewo mu kifo ky'abakyala nkiikirira abantu b'Emityana tukooye politics twagala nkulaakulana twagala service delivery. Baagala kati alina ennaku 7 zokka okuba ng'ataddeyo okujulira kwe mu Kkooti ku musango guno.